nayanziza muganda wange Sir Grace ikiriza nsoke terezemu ku katono kati bana ife bali wa submission ni omuta ni muganda wange obarengo ligeza ko okulaga nti NRM government as a party tubaire mu bukulembeze emyaka na tikitufu kinaidukirwa nti waliwo okwenkola y'ebibiina eira mu myaka ejenkaga abantu ababitandika ku musingi ogw'obukyayi ebibiina ebyo byafaawo ebifaawo ndowooza muwulira DP UPC ebyo ebiri traditional bwebifaawo mu 2005 Uganda mwetandikira okuyiza enkola y'ebibiina ebingi mu 2005 so ekibiina kya NRM nga kikulemberwa chairman wacho Yoweri Kaguta Museveni banka kulembera iwange emyaka 2. However, government ya President Museveni President we yabona embeera editali da abuntu bulamu nga diri mu iwanga yasalawo yajja mu nsiko era tiyayikiriza nakwegayita na muntu yeneno olwokubanga yali abwine nga abantu abaaliwo baali bazira bigendererwa bitambuza Uganda yajja mu nsiko yalwana emyaka 5 mu 1986 yawangula yafuka president we iwanga so nga President Museveni akulembere iwanga emyaka 39 aye emyaka da kulembere iwanga nga tutambulira mu kibiina pate ya NRM twankatambula ku emyaka 2 jonke ekyo kyenenza okuterezaawo bemale tusobole mukali bawulire no bato omwana w'emyaka 2 yankafuuka bufuuke just 2 years from childish to adult myaka bwagitya ko idubulunyi nti mu Uganda omwana w'emyaka 17 tumweta muki mwana omala kuweza myaka 18 nuba akweta nti kuti osada kuike muku agabazaire batandika okuteekateeka okukuta munsi ey'obutebenkevu so buti NRM twankasada kuka just myaka ameka 2 twankayingira emyaka egy'obukulu so nendo okwegayita ku muganda wange ono nga nendo kakasaba na Uganda nti omuntu yene ali eyo ni pate yo nayo neri eyo batabana isuube nti basobola okutoola ku pate ya NRM kuba tukali mu maani ag'ekivubuka 20 years it is youthful age we dibulunyi mwesi gwanti omuntu omuvubuka okuva mu buvubuka constitution ya Uganda emutwala ku myaka 3 so tukali bavubuka amaani ga kivubuka ga pate so tukaliyo n'emyaka egindi ng'omukulu bwakobye so olimi lwavubuka oluwango wekabaka sinema muli kuntandikwa tulikandula tulikwandula bwandule ekibiina ky'NRM eri abantu ate era byekikoze nandize ku kibuuzo kyo muganda wange ife obuvunaanizo bwaffe nga security kuboneka nti tuleeta emirembe titwenda kuyizaawo mbeera yatwala President Museveni muki mu nsiko principle dirina enkulu President datambulizaako iwanga principle deina muli mu kyetweta democracy tida kwogera ku pan-africanism kanesibe ino kuki ku democracy President Museveni yalese mu iwanga Uganda ya kimemete weewaawo banaife aba opposition n'abantu abandi benda kugezaako okwabusinga democracy aye ensi donadona edukulakulaine detwenuminkirikizaamu ensinga di America ensinga di Ghana ensi eri eyankati ni South Africa saawene eri kutoona otumata tuje mu nsi enerimu omuvubuka leero yebali kuwane na kudino President Burkina Faso ensi edodandanda oli kubona mulimu democracy ate democracy bo yebalina ekikwewuunisa batambula baida mu Uganda bebuuza ku President Museveni engeri gyatutuibyamu n'okuleeta democracy babenchmarkinga kwiwanga yes they come here wabula bo ekyendawulo kyebakola nti wamala okubenchmarkinga bayirayo okwewaibwe muganda wange ono bw'anaaba ayogeragamu aida akobera ati lwaki President Museveni tajja Rwanda nayegera ku kunsi yawa enetuliga ne Rwanda eno mpera no President Museveni bwaira mu Uganda aka
bana abantu bali kwegomba ino Rwanda zenda kankole ku Rwanda byekola ki byekola nti omuntu ali kuleeta akatabanguko tusooke tujje tumutereke kwa abantu obonanga aba opposition bavaayo bichi bino bali kugamba abantu bali ayi nenda akubera muganda wa mmaire nkolera Kabale emyaka gitya 2 Kabale bordaringa ni Rwanda era boda yaife ya Rwanda mu byamaguzi ekrossinga tulina one stop center so if okuva mu Uganda okujja Rwanda it is free exit and what entry ayi nenda nkukobere democracy ali mu Rwanda bano ye bali kukoba tujje tumukope bwe tumuleta mu Uganda nitumu implementing the way they are implementing it in Rwanda wayinza okuba ekizibu wano mu Uganda so ekintu kyonka President Museveni kyakoze mu Uganda nti alese democracy azira ku bukwakulizo kyova obona nti muganda wangu democracy azira ku bukwakulizo nti omuntu asobola okupracticinga democracy nga bwaba akoze eki nga bwaba ayenze to the extent nti oyagana omuntu yaida ku muzindaalo wano yayeta honorable minister w'eiwanga nti mukebe ayi yafuluma studio akobye nga anti akobye ati abantu b'ekigulu north balonda mukebe era wa mukobo oti kitolewo kuba wena tikikusoundingire buki aye kyewuni santi ali kujja kuva wano atambule freere negali yenga bwakukobya ati eri wansi aje ni ku street atandika okumuwa akasoda abana ako kali kuno bakasoda byalinwa bintabwire nayi kansubire nti bye birambulu kufubire muole man aya ebyo ni democracy ndi kola ekintu atoleka kukobe muganda wange Grace nenda nkukobere nti sawa dino oyogere ekigambo ekyo ai commissioner wa security era ngubo era bali kwekenge ekika kya Rwenzori kiri kuleta